okutendereza. Awo n'abagamba nti mweddireyo, mulye amasavu, munywe ebiwoomerevu, muweereze oyo emigabo atategekeddwa kintu, kubanga olunaku luno lutukuvu eri Mukama waffe, so temunakuwala, kubanga essanyu lya Mukama ge maanyi gammwe. Neebazanga Mukama mu biro byonna, ettendo lye liri mu kamwa kange bulijjo. Buli ampa ssaddaaka ey'okwebaza ngulumiza, naye alongoosa obulungi ekkubo lye, ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Mumutendereze Mukama, mumutendereze Katonda mu watukuvu we, mumutendereze mu bbanga ery'amaanyi ge, mumutendereze olw'ebikolwa bye eby'amaanyi, mumutendereze ng'obukulu bw'obulungi bwe buli, mumutendereze n'eddoboozi ery'ekkondeere, mumutendereze n'amadinda n'ennanga, mumutendereze n'ekitaasa n'okuzina, mumutendereze n'ebyo ebirina engoye n'endere, mumutendereze n'ebitaasa ebivuga ennyo, mumutendereze n'ebitaasa eby'eddoboozi ettono. Buli ekirina omukka kimutendereze Mukama, mumutendereze Mukama. Balina omukisa abantu abamanyi eddoboozi ery'essanyu. Ayi Mukama, batambulira mu musana gw'amaaso go. Muleetere Mukama eddoboozi ery'essanyu mu ensi zonna. Mumuweereze Mukama n'essanyu, mujje mu maaso ge n'okuyimba. Kirungi okwebazanga Mukama n'okuyimba okutenderezanga erinnya lyo, gwali waggulu ennyo. Naayimbanga ku kusaasira ne ku musango, gwe ayi Mukama, gwe naayimbiranga okutendereza. Mukama afuga, ensi esanyuke, ebizinga bijaguze bwe byenkana obungi. Musanyukire Mukama mu abatuukirivu, era mwebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama, gwe emmeeme yange, ne byonna ebiri mu nda yange, mwebaze erinnya lye ettukuvu. Weebaze Mukama, gwe emmeeme yange, so teweerabira birungi bye byonna. Mumutendereze Mukama, mumuyimbire Mukama oluyimba oluggya, n'ettendo lye mu kuŋŋaaniro ery'abatukuvu. Batendereze erinnya lye nga bazina, bayimbe okumutendereza n'ekitaasa n'ennanga. Kubanga Mukama asanyukira abantu be, aliwonya abawombeefu n'obulokozi. Abatukuvu bajagulize ekitiibwa, bayimbirenga olw'essanyu ku bitanda byabwe. Buli ampa ssaddaaka ey'okwebaza ngulumiza, naye alongoosa obulungi ekkubo lye, ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Naye ekiro mu ttumbi, Pawulo ne Siira ne basaba, ne bayimbira Katonda, abasibe ne babawulira. Awo bwe yamala okuteesa n'abantu, n'assaawo abo abanaayimbira Mukama ne batendereza obulungi bw'obutukuvu, nga bafuluma nga bakulembedde eggye, ne boogera nti, mwebaze Mukama, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Awo baatanula okuyimba n'okutendereza, Mukama n'ateekawo abateezi okuteega abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri abaali batabadde Yuda, ne bakubibwa. Mwebazenga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga ekyo Katonda ky'abaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Kale mu oyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, kye kibala eky'emimwa egyatula erinnya lye. Akamwa kange kanajjulanga ettendo lyo n'ekitiibwa ky'okuzibya obudde. Naye naasuubiranga ennaku zonna, era naayogeranga okukutenderezanga bulijjo. Okuva mu buvanjuba okutuuka mu bugwanjuba, erinnya lya Mukama ligwana okutenderezebwanga. Nga mwogeragananga mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga muyimbanga nga mumukubiranga ennanga mu mutima gwammwe Mukama waffe, nga mwebazanga ennaku zonna olwa byonna Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. N'eddoboozi ne liva mu ntebe nga lyogera nti, mutendereze Katonda waffe, mmwe mwenna abaddu be, abamutya, abato n'abakulu.